kati agenze wa Balaam goza Balaam yomuyita mujega nti yetagoberera oza atala tabera ku social media gwayo atya tewali mutasinze kulemesa mulimo gwe esokura kale ogambo tya muganda wange ndi bulungi nsonga za Hajjat ne Haji naseme okwogera nawe ngongamba nti buli dakiika eyita buli saawa eyita nti Hajjat ayongera kubeera nga ayokya buli dakiika eyita kubanga alina ekizibu yasinze okulemesa poliisi okukola ogwayo atya tewali mutasinze kulemesa mulimo guno poliisi n'amateeka kukola gwabwe nga mukyalo oyo era simanyi ntandise okufunamu ekirowoozo ekigamba alabika n'ekyokujja mu mawulire yategedde kati alina kubuzaabuza bujulizi kubanga omusango gw'omanyidde ddala nti guli mu mateeka era guli mu bannabyamateeka kiki ekikuleeta mu mawulire what is the cause what are your motives ezikuleeta mu mawulire because okimanyi buli nti guli mu mawulire ate gwe complainant kiki ekikuleeta mu mawulire poliisi tekoze kimala poliisi yakavaayo yakakola press conference ziwera 2 ng'ennyonnyola ku kintu kimu nti ensonga zo yakola ki era suspect ali munda kikyanoonya mu mawulire nga ne kooti yankya kikyaba kyanoonya mu mawulire obuledi otegedde kooti yankya kikyoba okyanoonya mu mawulire kyekibuuzo kyembuuza nga kooti yankya kikyoba onoonya mu mawulire kikyoba okyanoonya mu mawulire kakati Hajjat kyekimututte ewa Balaam gwoba olaba Hajjat alina ekizibu kiri kimu ewa minisita Nakiwala kijasooka okuddukira bamukubamu ebituli olaba mukyala munna atuuka okukubamu ebituli n'omusango n'agwesonyiwa kati ate wa Balaam ogenda kunoonyaayo ki oddukidde ate wa musajja era bino ebintu biryokanga ne bijjanga bigereke nti alyokanga n'asooka wa minisita abakubanga asooka wa Balaam twandigaye nti musajja munnaffe naye mukirabe nti yasooka wa minisita Nakiwala kingi ensonga ne zimulemerera kati agenze wa Balaam goza Balaam yomuyita mujega nti yetagoberera oza atala tabera ku social media teri asinga ba minisita bali ku social media teri asinga kuwa social media budde nga Balaam oyo ate obudde abuwa bungi nnyo kuba akyali muvubuka ate agoberera buli kimu ekiyita ekifo kye bamukwasa kyekuusa ku bya media kubanga ensonga zonna ezekuusa ku baana zetolera ku media okwo kakati kitegeeza possibilities ezimuteeka ku internet ebbanga eddene weeziri nti agoberera buli kimu kooti y'abantu yasazeddwa omusango totupapirako omusango guli mu government and the government it is the people abantu ye government ate government y'abantu ekusalidde omusango so oyagala government endala oyagala government kyendala yagumusalidde dda ekusalidde omusango oyagala government kyendala egenda okusalira omusango nze kati n'ebintu bino nasaze n'eddiiro kati ndi tiimu Haji because kati kyetasobola lulina abadde activist naye kati ndasa okufuuka tiimu Haji kuba omukazi atulumirizzaako emirembe alemeddwe okutondawo gaapu etukkirizisa tunoonyereze tumuyambe kati wa minisita ate ensonga ziri mu mateeka yabadde anonayo ki kibuuzo ononayo ki oyagala akuyamba eki oyagala influencing musango oyagala alagiremu akozese buyinza bwe basibe omusajja w'abende oyagala akole ki ekitaakolebwa okusooka ng'olwedde weekubira endulu eri poliisi neekwata omuntu wacha weewe naye nga mulaga obukambwe bungi nnyo Hajjat agamba waliwo abamutiisatiisa meeya baani abamutiisatiisa abamukubira amasimu ffe omanyi abatukubira amasimu nawe olina abatukubira amasimu wangi nga bakutiisatiisa abannono goza guno omusawo gwe tulimu gw'abanafu ba bwongo gwe omusawo gwe tulimu tukimanyi munene bagamba batya bakubira olwo bagamba batya ebyo saagala tubigendemu nnyo gwe kyoba omanya kyekyo kakati meeya ali eyo kye yeetaaga okubeera nga amanya ayagala just muwa ku highlight butya omusango eguliko zikyo wagambye wazzeeyo n'olaba ku Haji yali mu mbeera ki era biki byeyagambye bye tutwala nga bye bisembeyo nga tannagenda mu kooti Haji naye alinze kooti kubanga kooti yenkya terina makulu nnyo kiri awo ku sayidi zombiri soma busomi musango tuyinza n'obutamala mu kooti dakiika 6 just musomera musango nekiggwa so byonna ebigenda okunyima ekyusi wekigenda
kigenda kubeera ku DPP nga amaze okusanctioninga fayiro ng'agiyise ng'okunoonyereza kwa gavumenti kwemaze okukola kulaga nti kati omusango kekadde ttandika okuwozesebwa. Olwo bannamateeka ba Hajji n'abalala bakole empapula zaabwe ez'okusabira beyiro omusibe. But at the moment Hajji mugumu nnyo, namulabyeko mugumu nnyo, ali strong, talina kweraliikirira konna, ensonga aziraba. Ate Hajji mweteefuteefu okuwaayo omusaayi newankubadde ng'ate Hajjat yasinga obutaagala musaayi. Wayogedde ekintu ekyo nti Hajji mweteefuteefu nnyo okubeera nga bamuggyako DNA tests, naye ate omu Hajjat tali willing. Lwaki ate nga yasinga okwetaaga obwenkanya mu kintu? Awo ffenna kye twebuuza. Ebyo byonna bituteerawo kitwanise doubt of mind, okubuusabuusa ebyomukyala byali mu kwogera oba byandiba ebituufu. Gwate gwe omusajja suspect agamba nze ne mutwala mu America njagala kukebera ki? Ozotegedde. Meya, kyogamba Hajjat n'okuddukira eno n'addukira eri alinga ayagala okudduka abuzaabuza bujulizi. Kati Balaam nze nimukubuuza up to now, what was the motive ezimuleese iwa Balaam? Kyabadde kiki? bamwene ku bukuumi kuba bamutiisatiisa nnyo. Bukuumi ki? Ani gwe batiisatiisa? Ng'olwedde gw'olina n'omwana, huyo yalayira n'okulayira, gw'olina n'obujulizi, yalayira n'olayira n'agamba anaatera oyaaye vakutekulani tewamulaba bakuba yaaye. Ekintu kya Kurani ekyo nakikunyoya negamba you cannot okwata Kurani olayira nga olayirira ku second hand information. Tosobola kukwata Bible n'olayira nti mu kitaffe ali mu ggulu ndayira okino nekino kyaliwo ng'olwe nawe olina second hand information you were told by someone. You didn't see it by yourself. You were told by someone. It doesn't guarantee you to swear with the Bible as if that you have a proof or you have kugamba okakasa nti ddala kituufu ng'ate naawe information bakuwampe. Oba ntegerekese? Nkitegedde. N'olayira obutuukirivu nga bw'oliko kyokka ng'ate olina amazambi amayitirivu ennyo. Toggibwako hadithi. Hajjat taggibwako hadithi. Lwaki? Kuba amazambi g'ayina mu musango guno kati aba teyeesigamwako kuggibwako bujulizi kubanga naye ebibye tebigatta bulungi. Kyova olaba tuba tuli mu misango gino tuprofilinga omuntu yenna okumanya background ye. Who are you? Waliwo wabiddwako omusango guno before gwefaananyizako bwe gutyo? Misango ki gye bali, you know, something like that. Yaman. So ebigambo byonna bw'olina nabiti leero olinga agamba nti byonna tulinde tuve mu kooti. Era kati deni njagala kugamba enkya simanyi mbozi kize mukola, but simanyi bw'oba tokoze story eno ogenda kukola mbozi ki. Simanyi mbozi mugenda kuteeka kubanga ne bwe naba story ng'efaanana etateri story egenda kuhitinga mbozi eno mpaka nga tuvudde enkya mu kooti. For information, tewali story wano mu Uganda ng'omanyi story ezizze eziri mu parliament ezabiki zonna nga story ya Hajjali ne Nakisuyi zigireseewo. So enkya kamera zonna tulina zikeeza ku kooti. Abantu mulina okubeera nga ba eyewitness mu musango guno. Muleke kunyumiza na kutambulira ku bipropaganda. Tuula mu kooti, listen ebimu ku bigenda okwogerwa. Otherwise ofune ekituufu. Ndowooza twesinkane kajensi mu kooti. That is the only way gye tulina okubeerayo buli omu approvinge ekituufu tuve mu byambumbumbu. Kale akadde kagenze maaso n'okubeera nga katusalako katubasiibulire wano. Siri tiimu Hajjat, siri tiimu Hajji naye nnoonya mazima. Justice for Nisha. Hajji bwe kizuulibwa nti yazza omusango bamukomerere, bwe kizuulibwa nti yazza musango ateebwe ate tunoonye ani yakabasanya Nisha. Period. Meya kano tukalekayo wakola statement n'ogamba ne bwaba boyfriend nga ye yalyako ne kati mba nina musango ki wawedde ate omwana oli yeetuuse watyanga ne boyfriend tanneetuuka muwedde. Mubeere bulungi mweraba.